nga Kyamundu Sentongo. Kyamundu Sentongo alina ekizibu kye kya mpisa. Muntu empisa ze si nnungi. Alowooza nti bw'abeera awantu oba bw'abeera minisita yateekwa okukulira olukiiko lukolaki olufuga ekibiina. Njagala okubawaayo wano ebimu ku ebyo byazaakola ebiragira ddala empisa ze nga bwe ziri nsiiwuufu. Ekisooka mu mwaka gwa 2015 Kyamundu yateekawo akabinja ne keeyita Revolutionary Command Council ne kava gye kaava ne kajja wano ne kakuba enzigi ne kayingira ekibiina ne kaga nti keddiza kaakati obukulembeze bwa Jeema kekatwala Jeema. Bannange oyo ye muntu gwe twogerako buli muntu amutegere izo democratic credentials ze owulidde. Of course ekyo kyali tekisoboka kubeera. Ekyokubiri bwe yali ng'akyali minisita mu gavumenti ya Jeema yatuukanga n'okugenda ebweru ng'ate agendedde ku tikiti ya Jeema naye nga pulezidenti tamanyiiko. N'omuwulira buwulizi nti kati ali mu nsi gundi atutte ne bammemba atambulidde ku kaadi ya kibiina naye ate nga pulezidenti takola ki tamanyiiko. Oyo ye muntu gwe tugamba nti mpisa ze nsiiwuufu. Kasookanga akakiiko kabaawo bye kasawo ebimukwatako owulidde atandise kampeyini ey'okugenda ng'asiigasiiga abakulembeze ba Jeema naddala pulezidenti wa Jeema ne sekretary general wa Jeema ng'ayagala okuboonoonera ddala n'okubafuula abantu abakyamu ennyo. Ekintu ekitali kiki ekintu ekitali kituufu n'akozesa n'olulimi olubi ennyo. Ffe wano lwakuba situwagala kukozesa lulimi lubi era si mpisa yaffe mu Jeema okulaba nga tukozesa olulimi olubi naye akozesezza agagambo aganene ku bantu abo. Kyamundu akozesa ssente naye nga tubuusabuusa wazi gye ziva. Ziringa ssente zino ezimuweebwa ajja atabangula Jeema naye nga si kiki sizize. Wano waali watandise okubeerawo nga wagenda okubeerawo okulonda yakola n'atemba ne billboards ku buli nguudo Jinja Road wamu wonna wonna ng'agenda atimbawo billboards ebyo okulaga nga bwe yeesimbyewo. Naye okulonda kwa Jeema kukolebwa mu hoolo emu. Sente gye yazijja zikola ebintu ebyo byonna kyeraga lwatu nti alina gy'afuna ssente gy'akozesa ebitabangula Jeema. Agenda agamba mbu simanyi Jeema efuna ssente nnyingi nnyo ayogera ku miliyoni 10 nga gy'obeera nti ssente zino ze ziri awo nnyingi ennyo. Ssente zino ziva mu Electoral Commission. Electoral Commission ewa buli kibiina ssente okusinziira ku nnamba y'abammemba obu palamenti bekirina mu palamenti. Jeema erina omubaka omu. Ssente za Jeema zefuna ezo miliyoni 10 bw'ozigabanyaamu emyezi 10 kubanga miliyoni 10 za mwaka bw'ozigabanyaamu emyezi 12 buli mwezi Jeema eba efuna miliyoni 8. Ezo ze zikola kukuddukanya esekuriteriyeti kwetaaga ebyetaagisa ku ofiisi wano bingi amasannyalaze amazzi okulonderwa gundi kampasi basitaafu betukozesa okutambula olugendo lumu n'ovaono n'ogenda ebweru oyinza okuspendinga miliyoni 10. Kwegamba ezo ssente size ziri awo nnyingi ennyo nga ye bw'ayagala okonfusinga baki bammemba. Senga oddira ssente ezo n'ogamba nti ozikozeemu National Delegates Conference weetaaga ssente za myaka 2 okutuuka ku 3 sirinnyinga miliyoni 13 ate nga buli mwaka Jeema efuna miliyoni 10. So weetaaga ssente za myaka 2 okusobola okukozesa ssente ezo zikuyambe ku National Delegates Conference. Naye okoze National Delegates Conference nga tewali masannyalaze tewali mazzi compound wano tesaayibwa basitaafu betulina wano tebakola ki tebasasuddwa ne bammemba baba bagenda okwesimbawo mu election tobakoledde posters tobayambyeko ku nomination fee
wabula okoze bukozi National Delegates Conference fena kyetuva tugamba nti nno tetujja kuva ku mulamwa tetujja kugibwa ku mulamwa abantu abafanaganako nga Kyamundu abatalina bigendererwa bitegeerekeka tebamanyi na priorities ziteekwa kuba zitya ebintu buli wamu tubikola okusinziira ku priorities fe ebintu obubi tetuli awo mu kwerwanyisa ndowooza kya butonde mu buli society mubeeramu ab'empisa embi ekyo toyinza gamba nti eno society eri perfect buli society yonna gy'onoogendamu ojja kusangamu aki ojja kusangamu ab'empisa embi n'olwekyo era amateeka kyegava gakolebwa okulaba ab'empisa embi banahandolingibwanga batya so bali bamemba baffe ba mpisa mbi mpisa zisiwuuse naye etteeka teritugamba nti nno tuddawo mu kubalwanyisa bagende mu disciplinary committee beewozeeko disciplinary committee ebakomyewo oba disciplinary committee egubasabye oba bawe ekibonerezo kyonna ekibakolaki ekibajyamu ekyo tekitegeeza tuno tuli mukolaki mu kwewanyisa n'ekirala tetuli batono mu jeema ate era tolowoozanga njagala okuwa ekyokulabirako ebibiina nga Republicans ne Democrat tebiweza bamemba miliyoni registered member tebaweera miliyoni